Yes, Progen Media temwatunga tukyali ate ku lutalo olwa Spice Dana okuyimba wali mu rally ey'omukulu Muhoozi n'obusungu BanaUganda bwe boolesezza saidi zeeyo ate kyaddaaki bambalidde omukulu amanyiddwa nga Weazle Manizo. Weazle nga muganda wa Chameleon naye ate mwatu yavuddeyo naye n'alagira ddala nti yabadde ku rally y'omukulu Muhoozi era nga akuba emiziki ekyanyizizza ennyo BanaUganda olw'ensonga nti bo beezira muntu eyeesembereza bano abantu. Chameleon ne bebe bo babamanyiira nti abo buli lukya beeryamu enkwe okkakkana buli bo tebalina sayidi era mu mbeera eyo Weazle bamwambalidde naye nga comments ezabadde zijjudde ku post ye ate mwatu zabadde nga buli omu agamba rest in peace radio nga buli omu alagira ddala nti radio yafa nnyo kubanga Weazle gwe yalekawo ate mwatu yasalira ddala eggwanga. Abantu babadde n'obusungu naddala abanuupu. Oyinza okugamba banuupu naye mu mazima amatuufu BanaUganda bo bakoowedde ddala abantu nga bano olw'ensonga nti BanaUganda embeera gye bayitamu si nnungi ate kati gwe bw'ovaayo n'otandika okusaidinga ate ne dictator mwatu obanga abaliddemu olukwe kyovala nti essaawa zino Weazle batandise naye omukalirira bamutadde ku ntandaalo kw'otadde n'omukyala amanyiddwa nga Spice Diana bonna bali ku ntandaalo essaawa zino lwakuvaayo ne balya mu bantu olukwe ne bagenda ne bayimba ate ku rally ey'omukulu Muhoozi. Tuwe ndowoozayo naawe ku nsonga eno. Progen Media.